Tebafukamira. Ababengabe nga nfukamidde. Kuba kuno mukisa nange. Yes. Njagala mbage ku mwana ono. Abantu wali fetukolaganye n'abantu bangi. Emyaka ze maze mu mawulire. Ndowooza bayito nazaalibwa na kuzaalibwa. So ntambudde mu mawulire. Naye ekisookera ddala oli mwana mwegendereza. Ekyokubiri oli w'amazima. Ekyokusatu oli muntu omuwulize. Tatulina kwekaza. Eyakusinza bayakusinze. Amana wakatofuuse musama. Kuba katoli kyaliwa nga otambula nange. Sb4 yatuguse ensonga ko oli muzukulu Kabaja yakubuuzako n'essanyu eringi wamu nga akyawunya akawoowo k'ennyonyi. Wankoze bubi nnyo. Kyewakoze nze. Wankoze bubi nnyo. Olabwe ndiba neetikwa omuntu njafuna n'olujegere. Nabadde nga amaze n'okuweereza Ani message nga Ani nindaako emyaka yange jasoke. Wabaddeko kizibu ki? Malo. Gabadde malo. Nakusiri nga bannange. Sb4 bulijjo mulabanga sita. Mwana mu Uganda ndi sita. Batuuka n'okundetera wano manyiwo ndi kutwalawo nga tukomyewo. Naye nga tusibe waliwo wemmanyi w'otamanyi. Waliwo wemmanyi w'otamanyi. Omukozi nga okusanyuka. Mu bye nalambudde. Byo wabirambudde. Ebisanyukirwamu byo wabirambudde. Naye tuba na budde obwo. Tonnampanako nti ndi smart. Kati bwafuuse bulwadde. Kati myezi ngeja bwafuuse bulwadde bwo kunyirira. Kunyirira. Naye nga tubabuuza kugona wenna bwe twaleka eno nakomyewo omuntu wammwe. Mami yaŋŋambya Sb4 ddayo bannayuganda bakwetaaga. Sinkata wabadde gwe singanze nkyali. Naye mutufu wandibadde todda. Wandibadde todda wanfuukidde ekizibu ku ssaawa esembayo neetuka okuweereza mesire nga Sb4 lwaki onfuukira ekizibu? Nzirayo kujjanja abantu bange lwaki onfuukira ekizibu? Naye nga neetonze nsonyiwa bonna ebyasobye. Era nakusonyiye. Naye gwe wabireese. Ne kumpewo bannayinza bategeeza namusonyiye. Kubanga obulamu bw'ensi eno Abaganda balina olugero olugamba nti omuto gy'amanyi. Enkuba gy'etonnya. Kati ebiseera ebisinga omuntu ayinza okuba mu Uganda muno ng'alaba nti Uganda kkula naye amala kutambulako n'amanya nti embadde empaana ensi yange naye ate eno atanayita ayita yatenda nnyina okufumba. Naye bw'otambulako buli muntu yenna si gwe weka Sb4 naye buli muntu yenna mu nsi muno yandyetaaza atambuleko. Oyinza okutambulako n'onyigirizibwa nga otambudde naye ate ofuna ebyokuyiga biki bingi. Kainaawo bingi bye waŋŋambye byoyize byotegedde so bambi nkusanyukirako Sb4. Era leero ofunye obuzibu bungi nnyo ngenze musawino kunsalako enviiri tebakwata ddiramu nina ddiramu zokka. Bale twafunye ekizibu ono Sb4 wammwe abawala b'e Dubai mwenda bannange simanyi na bwe nnyinza kubeebaza bambi mwebale kulaga Sb4 mukwano. Mwebale kubanga nze nafuuka kirwadde kyammwe nti munjagala. Naye ate waliwo kino kye nalabye era tanayitaayita yawe tenda nnyina okufumba bulijjo kusaana ntera okujja wali ebulenga n'entenda abantu obungi. Kati abantu baatulindirira twatuuka saa mmeka zalinga nga twatuuka ssaawa 6 kuba twasooka ku covid. Twasooka covid wali Dubai bw'oyingira bakuteeka ku covid. Kati kansooke nnenya yise makatogo ndoza yabagamba butali tugenda okusula. Kati nze neebuuza abantu mu ddakiika 2 ate emyaka nze kati emyaka 2 nga ngende Dubai. Ago kati ate abo bewalabi batono nnyo. Twagenda okutuuka ku hotelo nga waliwo abantu nga 10 nga 3. Kakati tugenda okumala okukiriyalinga okwambuka mu lifuti. Nzirako wansi yisi mambuuze njala ekuluma. Abantu balina ebizibu. Mami wakola erinnya. Abantu balina ebizibu. Ate ekigambo kye bayita okujjanjaba tokyetuuma. Tokyetuuma. Olwaliro olyayinza okugamba nti nzija e Dubai bajjanjaba abamu bamanyi kuba nsiisira. Nti ab'embalala nzijeyo kubajjanjaba. Abe Masaka ab'ejjinja fensiisira ozirinyisa n'obanga ojjanjaba abweru kubanga abantu b'ebweru engeri gye batukkiririzaamu bamanyi nti Maama Fina ly'essuubi. Bayi Maama Fina ye Katonda. Oli bwawira nti Maama Fina kubanga mwalimu abajja be twajjanjaba edda nga bazze kumbuuzaako kunneebaza wabalabye. Okwebaza. Tusumulule ebirabo byaffe bye batuleetera. Tusumulule. Sumule namwe abali eyomba weeko. Naye nga abantu balina ebizibu Sb4. Ndowooza wabalabye
wategedde nti ensi ebonaabona. Nalaye buli kala abazungu abawalabu abaloko ate abo basingira ddala kazambi n'amalogo okufaako obufi. nafunye ebibuuzo mu mutima gwange ne mu bwongo bwange. Natuuse mu nsi eri ng'angagga bali perfect mu buli kimu. Ng'ekiri eri ekizibu ekiriyo ndoza musana mungi. Ne newunza nti mu balwadde abazze ate mwabaddemu abaloko. Gwe bagamba nti obugagga bwe butaba na bizibu. Oli osobola omusanga mugagga nnyo bifeekeera nnyo nga ne seetamanyi kyazikozesa. Naye nga yeegomba Sb4 anoonya olukumi olw'okulya olunaku. Paati z'ebizibu zaawukana. Eriyo omugagga nga yalina ebizibu ng'aga nti ati ssente zinzigweko naye nsigaza obulamu ng'obulamu bugenda. Eriyo omugagga nga ssente azirina mpitirivu nnyo mpya n'akadde naye ng'omwana yabula. Eriyo omugagga nga ssente azirina mpitirivu nnyo naye ng'alina ebizibu teyeebaka, alina ebitamba, alina biki. So abantu paati z'ebizibu zaawukana. Nti olwaliro ekizibu ky'omukyalo w'ekyannamukaaka oyinza okusanga ow'e Kampala alina kirala, oyinza okusanga kati ng'abo abawalabu n'abayindi be walabye nabo balina ebizibu byabwe mu kalica zaabwe mu famire mwe bava. Fitina teri ku baddugavu fekka. Zimu bye nawulidde nalingizaako okutu nataddeyo okutu ng'omuloko akugamba me want my marriage. Ate abo teri kizibu kisinga dda kubamenya nga ku ddiba. Abawala batukula bwe bati. Teri kizibu kisinga kubamenya nga ku ddiba. Bayina omudibo oyinza okusanga omuwalabu omu ng'azaala abaana nga 8 ng'alinamu abawala nga 6 naye nga bonna bali awo tebafumbirwa. Era nagambye singa betugamba ffe betulina ebitukozesa baddugavu be balina nti bitambo biki nabo babiyina. Ng'omwana omuwala ajja ekino ne kimukozesa ne kimwebakako naye nga mweru. Abamerika abeeru nabo balina ebizibu. Abazungu buli muntu yenna mu kalica ye. Era nze neewunya amata bagamba ebiseera ebisinga mu ddoggo terikola. Mu kalica ye mwe bakulogera. Oba oli muzungu oba oli muki. Enjawulo y'eddogo okusinga ku ffe wano nganze Uganda w'empangaalidde. Enjawulo ya wano nti omuntu akulemerako. Akulemerako n'odduka n'ofubutuka wano nga nti nvudde Uganda kangene mu Amerika. Era n'asigala ng'akuwoolera. Nonga nti kanveeyo n'akuwanulayo olusi n'akuzza nti omuganda wa wano ye alemerako nagani nja kubonyaabonya ate ne kitakoma ku ggwe. Ne kiyingiramu n'abaana nti n'abaana nabo nja baloga. N'abaana n'ava ku nedda ku bazzukulu okiraba nti eddogo erya wano ddyo lirina omalivu naye bano abawarabu n'abazungu abo akikola maama oba akikola taata. Taata n'azaala abaana bonna ne bamusala. Tetwagenze ko tujja kubeera n'olusiisira tugende Oman. Genda kigamba nti abaana baŋŋamba nti neno mujjeeyo neno mujjeeyo. Naye sigamba basibo ne banyabo sigamba nti bwe mbasizze mbasibakolako. Si buli wantu nti kololo nagenze nti walabe bye twabadde nga nabo nga bate ebizibu ebyabwe bingi nnyo nga nina ate kuba Kampala babasike nga nina kuba eno Kampala nga nze ndi eri naye nina kuweereza eno bikola e Kampala ate babakoleko nga ekiki tojja kikwatira awo. Ekitu omuntu omukwata n'omusika n'afubutuka mu pusi. Nabuzize ebibuuzo byange wammanga eddagala lyetwatwala lyamala. Kuba ekiro mami yali yakatuuka yatandikirawo nga bamulize ne mu koota wadde koota bweti wadde koota terisobola. Twatuse okwekweka abantu. Yengo omuntu agandika enfunye omukisa kankwate ku ddagala mu ngalo naye nga tamanyi osanga neno gy'okola omukolako naye kakufuneko omukisa akwate eddagala twatuwala ndowooza kiro oba 4 naye twatuuka enkeera ku ssaawa 10 nga tetulina. Abantu balina ebizibu basebo ne banyama. Naziza Maama Jamalo ku bbali namugeza Maama Jamalo bano abazungu ate bategeera Maama Fina. Maama Jamalo nunga yabasomba n'eyisima. Jamalo nangamba nti ekiri eno kati mbu ojjanjaba omuntu omu ategeeza banne nga 10. Waliwo bano abawala abeeyiya ndi bye sifuna bakasitoma sifuna kino. Waliwo abaana b'omu biyumba abawala bwe babakijjanya. Abo bonna essuubira ebeera ku Maama Fina naye sigamba nti wemba nga bwe twagenze olwo nabakozeeko namazi nakati essaawa zino onsanze ku site wano ndi ku woteeri naye nakati essaawa zino mba lino bakolako kasa mugamba nti weereza kino. So abantu balina agalwadde, abantu balina ebitambo, abantu balina ebisiraani, abantu balina ebiteega, abantu balina amajini. Omuntu ayinza okubeerawo mu bulamu ng'atambula ng'alya nga n'emmotoka agivuga nga ne buli kimu akirina nga n'amayumba agayina naye ng'alinga eyafa ku nsi ng'alinga eyafa.
waliwo omuwala gwe nasanze by then zo ne kikunyumiza namusanze ng'akaaba nga leo ku reception ng'agamba alina ekizibu yaganyo kimbulira ne mumukeme nnyo nange waliwo ekizibu kyalina ekitambo bakimukozesa naye yafubye nnyo okwagala okulaba yakubuliddwa ab'ebitambo era niwe nandibadde yosaanire muwadde ab'ebitambo bomba sikabusi ebitambo bya mirundi mingi Sb4 naawe atulaba ekintu kye bayita ekitambo omuntu bw'awiira ekitambo alowooza ti ekitambo ekyokusera bino ebitambo nti omuntu alina ekitambo famire yaabe erina ekitambo nsezi ebitambo bya mirundi ndowooza nga 10 eri ekitambo kino ekyokusera ekya bulijjo n'ekyokusera no kirimu ebika waliwo ekitambo ekyokusera emmere ng'oli asera mmere waliwo ekitambo ekyokulya ng'oli aziikula bafuna alya waliwo ekitambo ekyokunama ng'osera famire ng'okunama yes banabambala bumini nga weeyambula n'okunamira famire no nga kikulinnya n'okulimira abaana ba mwannyoko ne kikulinnya n'okulimira abaana ba baganda bo ne kikulinnya n'okulimira abantu b'emukwana bo ku mirimu oli nga bwe kimulinnya n'akulima ng'alina ekitambo nga kibakwata mwena nga famire kwe gamulaba kubonaabona famire teri mu malogo naye ng'oyo aloze famire ogikuba wali eri ekitambo ekyo nno bwe kiba nga kyekyomuwala oyo kyeyagambye ekimukozesa eri ekitambo kye bakufumbiza oli n'akuwaayo buwinga saddaaka nga kijja ne kikozesa ng'omwami era nobeera mu kikolwa n'onyumirwa nekibuuka ne Uganda nekimulumba ebweru nagamba alogowe kati ogamba wa wano Dubai baloga bali mu America baloga bali ogamba wano Dubai kitwala eddakiika 5 nemba nga nzakimukoze tekitwala eddakiika 5 eddogo togenda disanga nga liyimiridde iri mu bbanga mami nkusaba omwana oyo munyambi ate so sinziira eno ajja kuweereza ekifaananyi ajja kuweereza kiraba neeka tusooke tulabula abantu waliwo omuwala eyazze amaze emyaka 6 anoonya Maama Fina naye nga essimu zino bwe yatufuna essimu zino naga nfunye chance nfunye essimu ya Maama Fina okukakana wano tuba tuwogera nga wetwogera kati ku programu mulimu bwe tugamba nti kuba ku namba zange ezo oyina ayisaawo ennamba abantu ne bakopa ennamba ezo ne bazikubako okukakana abakubidde mu fere basebo ne bannyabo Maama Fina tali ku Facebook Maama Fina tagaba bugagga ku Facebook Maama Fina bw'oba oyagala okulaga naye oba oyagala okujjanja mbeegayiridde kuba babbi abantu kati ate baabe Bulaaya bo balabufu akugamba nja kulaba ku video nkakasa omuntu gwenkolagana naye ate abaana b'enenge gye babeera bakola emirimu bakakaluka tabana budde agenda okujjukiza nga bamubbye agenda okuweereza eddoboozi okufuna essimu ya Maama Fina entuufu nga kirireeti so essimu za Maama Fina esooka eri 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21 bw'oba oyogera osobola okwogera nange osobola okwogera tubeera abo abareceiving essimu ezo ku WhatsApp naye ate bw'oba oweereza WhatsApp ng'olaba sikuddamu kuba ku nnomo ati sikuba kuba aliwo omuntu agamba Maama Fina nkuweereza message emyezi 5 tonkola ki tonziramu message ezo mu ddakiika 5 nyinza okufuna message ziwera 1000 naye ng'omuntu ayagala gwa abamuddamu mu ddoboozi okuba abantu bamanyi ddoboozi lyange kati rozeti bw'amuddamu avuma muvume gw'oli mu ffere nzijaga Maama Fina then katulina n'abeebweru naddala abali mu America abali e Canada abali e London abali mu Europe tulina kuba waliwo eyaŋŋambye era nanga nti Maama Fina tebaŋŋamba oyina ennamba ey'ekyama ennamba y'ekyama bw'ogiwa wano kitegeezebwa tekyali yakyama kati abantu beeyo kwe bayitira nti bw'oyogera obulungi nayo ze tayinza ogamba Maama Fina mufune ku nnamba eno ey'ekyama okiraba so n'olwekyo mbalabula ne woba n'ekizibu ekifaanana kitya ati sirekayo okumpuliriza ati sirekayo okunnoonya nkwegayiridde naye baleme kubba oba funa omuntu gwe weesiga omutume bulenga ku Sande ku makya oba omutume bulenga nti abe bulenga bagimweweera ennamba oba following ogende ng'onoonyereza ozuire dda nti ddala Maama Fina omutuufu eddoboozi lyange teribula nekyangu nnyo genda kugenze ku Sb4 media ku YouTube olabe video zaffe zetuze tukola kuba omuntu asobola kweditingira kuli ennamba zibeerako okwo so ennamba ezo olina okunfunirako kati abo abantu ab'ebizibu ebinene naddala ebizibu ebinene ennyo kazambi omunene oyo ebiseera ebisinga tusobola kugamba nti anabe unaabi ddagala atereere kubanga yes ekizibu bwe kijja
omwana kyebbanga okwezuula nti ddala ndiko ekizibu. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okufuna ekizibu n'atakkiriza nti nkirina n'agenda mu kkanisa n'asaba kuba abantu bonna basinza Katonda, ffenna twagala Katonda, n'asaba mwaka gumu, myaka 2, myaka 3, myaka 4, myaka 5, myaka 10. Naawo awo n'agezaako oba maama we n'amutambulira oba taata we oba alina mikwano gino bamutambulira, kati ekizibu ne kivunda. Agenda okutuuka Maama Fina nga muvundu. Nze ebiseera ebisinga sifunaako muntu nga nze amwetandikidde. Era awunzika gandi Maama Fina bwonnemwa ngambye esonyiwa. Maama Fina bwonnemwa ngambye esonyiwa. So kirungi nnyo ng'omuntu otandika okwezuula n'oga nti mutuufu sirinzekka. Gwe mwenyewe osobola okutandika ne weezuula n'oga sirinzekka. Sb4 gwe twalinye naye tugenda e London. Sb4 nze yamusooka oluusi n'okujja e London. Sb4 yafuna empapula. Nze lwaki sifuna? Ate nga ffenna olugero twawaayo lwe lumu. Sb4 nze yamusooka okujja mu Amerika. Naye Sb4 yajja mu Amerika n'afuna omulimu n'afuna n'enju, nze sinnafuna. Nkola bulimu buno bwa ye ekirala. Lwaki bwe mba nnina omwami tumaze emyaka 4 tuli buzungu amalwaliro gye gasinga eddagala gye lisinga naye lwaki sizaala? Otandika okyenoonyeza gwe mwennyini n'otuuka Maama Fina nga tekinnavunda nnyo. Maama Fina kutuuka ga nti Maama Fina aseera. Maama Fina akola nnyo naye aseera. Yensonga lwaki nze ngamba omuntu nti bw'olaba nti Maama Fina aseera tojja. Kubanga ate saagala nkugamba ate nneme kuwunya. Amanzi okw'amagezi jangu nga tekinnasamba ddagala. Nze nkigamba abantu era nze nkigamba nnyo n'abadde banyi nti bw'olaba nga nseera genda kubanga kizibu nnyo okwetotola ku mulwadde n'otandika omunnyonnyola n'omugaa kino kiri bwe kiti ngenda kola bwe nti omulwadde ayagala otandika okwennyonnyolako nakola bwe nti nasamirira wano onnyonnyole. Abantu bajja bavundu, abantu balina ebizibu. Ekirungi gwe wabalabyeko, abe walabyeko yekoota. Ate nange kenyini nalabyeko nange mu kusoma ebitambo ebikaye ebitambo waliwo kyotasomye, waliwo ekitambo ekyokubula ng'okola ekintu kigamba bula genda Jumeira naye nze kitambo kyaŋŋambye genda mbawala ofuuke muganda waabwe, genda mbaki ofuuke muganda waabwe. Ekitambo kyaŋŋambye bula bayizawe Jumeira ku biichi bankogera masimu esimu nenjijjako wabeerawo naye wankozeeko nagazo kaneka nga ndi mu maaso neŋŋamba ne weereeta negamba jangu tuddeyo. So waliwo omukyala yanzikiriza okumwatula. Tomwatula nkwegayidde. Anyway, yaŋŋambye yazenga bya bujjanja bya Maama Fina tobyatula. Yazze Sb4 bwe tuba tusabira nze kati nkoledde obusawo emyaka 27 ndi musawo. Nzijanjabya abantu besimanyi kumpi ate betwenkana nabo emyaka. Naye waliwo tulayirira nga tusibwenkanamu n'amaliba. Omanyi bw'oba osamira emisambwa gino olayira. Era gikuwa amateeka gaagyo. Naawe n'ogiwa amateeka agago. Mu kulayira okumu constitution gye tukola n'emisambwa togezanga n'oyasanguza omulwaddewo. Togezanga n'oyogera ebyama by'omulwaddewo. Togezanga n'oswaza omulwaddewo. Nange n'egirayira nkigamba temunzisanga obwavu. Kati nno nzoli yange emirembe kati bw'oyogera omulwadde wano n'omulwadde omulaga nti waliwo omuntu omu Maama Fina nze njagala kunzijanjaba naye saagala bya kamera. Sb4 nemba nakoze ku pasita. N'akeera ku makya kuba nze ekivumo kya Uganda. N'akeera ku kanisa ye n'anvuma. Emisambwa gya Maama Fina sitaani oyo Maama Fina ali bw'ati sikkirizibwa. Muga nti pasita. Nga jjo nabadde mu kanisa nga mpanga kanisa ate kati onvumye. Etteeka terikola ki? Era kyova ne baddokita abazungu bwe babagamba nti toyogera birwadde nti mukazi mulongoseza nabane badde yavunda. Mu busawo tetukikola. Kati bw'abanga mulwadde wange kujjawo nga mboozi ndala. Sigenda kumwatulikiriza amannya naye yazze nga ayagala kukwebaza zo yakulemedde okufuna badde n'abantu bangi nga ye agamba nti anyway wamukolako n'omuggyako oba omuzimu gwamugjawe omuteego.
oyinza okuba omujjukira yalina omuzimu gwa mujja benga gumutawanya n'okumugobako kati buli gyakulinze Dubai ajje akwebaze nabuze mujjako ebintu byabadde akuleetedde naye nga sikirizibwa nange Sb4 koledde katembe Dubai singa nabaddemu obuferefere n'obubbi bitwayire isima abindeetere singa nabaddemu n'obuferefere n'obubbi nalibadde mpakira kesi bwezi akyobola abafere kye bakozesa ne babbirako abantu olina owira nga akuvuma nti Maama Fina nakuwasereza eti wankolako naye bambi ngaaziwa mufere olina agamba Maama Fina wankolako saatereera naye nga bambi yakolagana mufere so n'olwekyo naddala abaana b'omaani nze mbalabula abaana b'omaani balina stress Oman Saudi Arabia Dubai mbeegayiridde kati nga bwe mwafunye bwe muti okundaba omufere ajja kuyingirawo bw'ati abuzeebuze olusapostinga n'eddagala gye nti eddagala nayitadde wano ateeke ku Facebook bababbe nkwegayidde bw'oba tofunye Maama Fina ati sinoonya omusawo omulala gw'omanyi kuba Maama Fina si ye musawo ekaali mu Uganda abasawo bangi naye noonya omulala gw'omanyi okakase nti yoyo omutuufu oba si ekyo kakasiza dda nti ye Maama Fina omutuufu oba si ekyo toweereza kuuma lw'olidda kuba nze ekizibu kifunye mu baana beeyo kivula nti bomba wana obudde ogendayo nembawa ku budde ne ngati kange nembalambula enkola naye ab'ebulaya teri wa bulaya gw'osobola kubba aganjagala kulaba ku kamera saabwe ziti mikwano gyange gimbuuza ebibuuzo bamaze nawe ebbanga tabafunanga ku mukisa guno nze nakikola ntya mukisa Sb4 gwe mulaba mumumanyi mubadde mu following okumala ebbanga Sb4 ne Sb4 no bwe beesanga beekola ki bayizo kwekubira kye bayita omukisa nti bwe wakeera ku makya n'oga nti Maama Fina ansaba ekisonyiwo nonneetondera ne nkuteeka mu kyogero n'onaaba wakyuka ne mu feesi z'abantu obalabikira bulala ne muze yakkolako okimanyi nti nina abaana ewaka abakozi kino sandi kyogedde naye kankyogere kuba bandaba kati mbalaba bano bansimbye amaaso kati bakeera ku makya n'oleeta eddagala eryokukola ku bantu be eryokulogesa abantu bo lye bakukumira waliwo omugwe nasanga nga alaamiriza saagala odde mukwasame mu mwago nti ongoba naye batuufu nange nsobola oba okiraba kati bw'otwala bano luutu eno ga nti kantambule naye luutu eno abalala baagala bakole ki batambule kati awo nze nenfa eddogo kati nange omukisa gwe wafuna nange gwantwaliramu okiraba in fact nina byenkuzuddemu oba abantu bye batannakuzuulamu Sb4 oli mwana mwegendereza nnyo Sb4 ndako nfukamira bingambe nga nfukamidde tofukamira bingambe nga nfukamidde kuba kuno mukisa nange yes njagala mbage ku mwana ono abantu waliwo fe tukolaganye n'abantu bangi emyaka nze gye mmaze mu mawulire ndowooza oba wayita onnazaalibwa nakuzaalibwa so ntambudde mu mawulire naye ekisookera ddala oli mwana mwegendereza ekyokubiri oli w'amazima ekyokusatu oli muntu omuwulize kizibu nnyo nze Maama Fina okolagana nange ng'omuntu oyo simuwulize era nze ngamba omuntu tiwaba omanyi nampandikako kintu ng'ate kya bulimba tokimpandikako pandikaako ekibi abantu bajajinge oba okiraba so ebbanga lyenkolaganye naawe ly'emyaka gino ebiri Sb4 buli muntu yandyetaaza akolaganye n'omwana nga ggwe yanza nnyo maama era ekyo nkusabira obeere mugagga nga buli mwaka balina stepu gye bakulabamu endala ofuuke obujulizi ngakambeko ekyama kyaffe kiddako buli mwaka so nina abaana nze bempa respect mu mawulire ddala mu bana abaana babeera ku social media nti mbeera mwenkanya nze saagala muntu ajjaga nti Maama Fina yaguze benzi nga teyagiguze Maama Fina ekizimbe kino kya Maama Fina nga si kyange nange mu mutima ndabira dda nti mba nnimba naawe akikoze kibeera ku maaso naye ku mutima oba olaba nti olimba saagala nefule nti ndi musawo nnyo ndi mumanyi ng'ate siri mumanyi oba okitegeera kati nze njagala nnyo abamawulire ngaabo kati ggwe okyalanda nnyo nze baana mwe babiri ggwe ne yibulake mwabo muwandiika ekintu nga kyekyo Maama Fina ne bwenyiiga nenfaanana nte kyekyo Ibula naye tumutwaleko e Dubai mulambuzeeko kati ate oba Ibula ne mutwala Dubai mutwale gye mumanyi tugenda ffenna mulambuze nga nze obadde akudde ayagala kundeka so n'olwekyo nti bwakkiriza negamba ekituufu Sb4
obadde olimba obadde onjogerako kino naye kituufu. Waliwo omuntu omu ndowooza gwe yamugamba era naye ndowooza amawulire amugamba nti Maama Fina oyo omulaba omuli wala nange bwe nali ndowooza ne bwe namusemberera ate ndaba muki bangi benkigambye. Yes, kati omuntu ng'omulabidde wala kizibu omujajinga sooka omutuukirire. Kuba nze naye ntera okufuna abalwadde ngumadde ali bwena kati Maama Fina byogenda okunkolako biki sibitegedde nabitegeera tojja bitegeera nga sinnabikolako era kyovula nsikana nabalwadde mugamba kino kyoba okola kino tokikola toli muloge kino kyekikubulako kino. Kati omuntu oyo gwenkigambye ne bwe giba myaka 10 eriyo omukyala omu yajja n'ava mu America najja kuno kati bwajja kuno ne bamufunira eddagala kuzaala naye nga tazaalangako n'anoonya omwana omukyala ayinza okuba ndaba omwana n'abula kati aba ali mu kkanisa basaba n'asinkana munne Munnakenya nga Munnakenya ayina olubuto n'amubuuza tubadde babiri nga tukaaba omwana ate gwe omwana akoze eki wamugjeewo n'amugamba aze munnanga ate omukyala gwe bandagirira ye Uganda nti mukyala ki nti Maama Fina akuba e Uganda bw'akuba e Uganda yamugamba nti mbadde njagala munyweze Maama Fina njagala mwana biki eyagikwata sisita we mwennyini yamugamba nti Maama Fina mufere tokikola oyo akulimbye agamba naye nga ate oli Munnakenya yaŋŋambye nti akulimbye omukyala ng'akivaako nga batandika mutambulira kumbe sisita we era ye yamusiba gwe yakubira be bamusiba nti tazaala akolerere family oba kitegeera kati ne batuula ka meeting nti Maama Fina obaani yamulagidde ono omukyala adde ayagala muwa mwana ffe tumuvunzizza nga bavunza kati oluvannyuma ennyo omukazi ng'abikukaga nedda kanoonya omukazi ono ndabike nga nfuna Maama Fina anoonya mukwano gwamu nga njagala nefuna ennamba ya Maama Fina ng'omukazi akola ekisoboka nga nfuna bwe yakola ekisoboka okunfuna nga mugamba bye namugamba bye nali njagala ng'abimpeereza nga nkebera nga naye nga ndaba abantu bennyini bye bakusiba nga mbuuza abantu bange nti nga bansibira ki Maama Fina tukuze ewaffe eddiini Maama Fina tukuze waffe tetweraguza Maama Fina tukuze waffe kujja eddagala ly'okunywa nga muganze ndaba abantu be bakusiba naye olina kukola booti ne booti weesumulule omukyala teyankubira nga wayitawo emyaka ndowooza nga 3 ng'omukyala ajja mu Uganda bw'ajja mu Uganda nga omwana wa mwannyina w'oyo omukyala ng'akwatibwa ekisa kuba yali amutwala bweru ng'amuyita amugaa nti onaye anti te okimanyi nti anti gundi ne jjajja be bakusiba obutazaala kye namugamba emabega mu myaka 2 yambega ono omwana kye yamugamba n'amugamba kiddemu mpulire olwakimugamba bamubuyira olukwenga bwe lwali amubuyira buli kimu nga bwe kyali basuka banoonya bajja ebulenga bagenda okutuuka ebulenga okulaba omukyala nagaana omukolako okusinziira ku bigambo bye yaŋŋamba yalaba nganza ayagala okutabangula famire gye nali simanyi oba kitegeera so njagala nnyo oyo omuntu ayogere amazima oli oba akukyawa akole ki kino nkireeserwa ekyo example nti omuntu osobola omugamba amazima ye n'agafuula nti busungu naye mu luvannyuma maana akikakasa nti kiki kituufu so ebyo byonna bye nambireese nti Sb4 otambulira ku mazima n'omukisa wagumpa yes omukisa gwo oyinza okuba nagwo kimanyi nti waliwo omukisa lwe gufa kituufu nga gwe toyina mazima abantu bangi nnyo bawo omukisa nga muyitirivu nnyo oyina akola n'ogw'amaanyi ennyo ogusemba kuba emikisa gya mirundi nga 10 oyina nga njagala ogusembayo n'agukola naye amazima ne gamwonoonera okimanyi nti oli ayinza ogukola n'ogamba Maama Fina njagala ompangira omukisa ogw'amaanyi n'afuna omuntu n'afuna omusajja muzungu aye n'amukolako obuyaaye ne gufa oli ayinza ogukola
n'omugamba Maama Fina njagala onsibire ku mulimu guno obutaviirako ddala n'ogumusibirako n'ayolesa empisa embi n'obubbi awo Maama yes ne gufa ati abantu basobola okubeera mu nsi muno nga bazannyira mu mukisa ng'omuntu agulina naye ng'aguzannyiramu omwana afubuutuka eri nga tagulina nga ku 10 ayinako 3 naye nga empeewo etajja empisa zaakola ze zimubuddamizza mu bufumbo awo waali musajja n'akumona gye engatto n'ayonja n'akola bw'ati naye bambi nga tebabirabawo nga alaba nga gasiya nga ne bw'osiika ejja alaba nga ataliimu nga ne bw'oyagala mukamaawo ne bw'okola n'okola empisa nga tebalabawo naye nga ako kokka okusigala ku mulimu ogwo naawe kankigamba abandaba nti ku mulimu kw'oli kyekiriwo gwe kikyolabawo bakama abo osinza basinza okubaawo n'akasaala ako kakuwa oba bakama abo mweyisanga muganda wo ne sister nani eri omuntu ali ku mulimu nga mukama we alinga sister wo kampuni nga wafuuka senga waayo nga mwagalana nga buli saawa promotion gwafuna ne eri akola ennyo nga tagulina naye nga okufuna omusaala ogwo n'okubeera awo waali mpisa nakweguya mu byoyogedde waliwo kyenyizidde mu bwongo ku baana be twasisinkanye eri ekisooka kyabenda okulinnya ennyonyi okuva wano okugenda e Dubai oba e Bulaaya kuba mukisa kati omuntu ali eyo omukisa ogwo agulina akoze ate okugukuuma ekisookera ddala tuleme gamba nti okufuna omukisa okulinnya ennyonyi guba mukisa nedda nedda tulina emikisa gya mirundi nga 10 egijja mu bulamu bw'ensi eno omukisa guyinza okukugwira obugwizi ng'otambula n'olonda ssente wali okimanyi sente z'olonze n'otambula n'otuuka ali ematugga n'ozigulamu ekyennyanja ne ziggwawo omukisa gusobola okukugwira n'oteeba obukadde 10 kugwira si gugwo ne gukugwiridde oba olabyeyo omuntu naye gundi oyo alina olukisakisa bw'ayita wayise afunawo ng'era n'ebikalu byakuba n'ennyambala gyambala olaba nti olwo alina omukisa gugwa ogwo nno gukonyeza abantu bangi nnyo obuteenoonya nga ye alowooza nti embeera gy'alimu yeeyiye era omukisa akola ki agwina omukisa gusobola okukugwira n'olinnya ennyonyi n'ogenda mu Amerika n'otuuka bulungi n'otandika bulungi n'owunzika ng'embeera mbi n'ojulira okudda Uganda gwe tuyita omukisa mu kisiraani nti watambula bulungi n'otuuka mu Amerika ensi eyo kekugundira eyo ne Katonda apatabaali watambula bulungi n'otuuka e Dubai era n'oganda ne mu lujja lwe waffe ze yasooka okulinnya ennyonyi ensi nekkuba ne weegomba omwana gwe waleka e Kampala nga baga nti gundi no manyi nti kati yagula ekyanja yazimba yakola edduuka egindi naye nga gwoliwa oli Bulaaya gwe omukisa gwe tuyita omukisa omungi mu kisiraani nti omukisa gusobola okujja ne gutomeragana n'ekisiraani naye nga guwayiseewo nga banagamba nti bwe mbadde mpitawo bwe nti road blocker ne yes so abantu ku 10 abantu 86 balakinga omukisa bano abasigadde bano 14 bo baafuna omukisa okuva ku bazadde baabwe nga baakoleera kati nga bonaga ni Maama Fina olwaliro ne bwenfa Fina asigala alina omukisa kuba nagulekawo mu famire nga bona akwata akaana akatoke wakazaano kati nga akaana ka Isma ka fulufiga kati ekyo kyogero ky'omwana wa fulufiga mpaka Yesu lwalidda ffe tuli batufudde naye omwana agenda fuuka ensonga mu Uganda oyo gwolaba nti ye yakolebwako nga muwere tagenda kusanga bizibu gwe byosanze Sb4 tagenda kusanga fitina tagenda kusanga competition gwe ze mbeerako ku social media oyina aga nti njaga kusuula Sb4 tasobola kusanga mukazi saawa zino nti yasanga mukazi n'omwagalako oyina kuma nti wamwagalira omukazi kati oyo aba tasanze bizibu kivula ngamba nnyo n'abantu n'abaana abato bafune omukisa ogwo naye kati gwe bw'obanga bane 14 bagwina bazadde baabwe gwe babakoleera wali osanze ko famire nga famire ina abaana batono abaana basoma badokita asembayo okukola omulimu oba omunafu yinginiya okiraba bali bweru balinnya ennyonyi after all ne bigenda nga eyali yinginiya bw'ava gyakolera n'ayingira ebbaala n'agunywa n'ava mu 8 ekitegeera eyali dokita n'agenda ng'awenga eyali mu Amerika ne bagenda nga bamussa eddaala
eyaliwo kati ne bagenda nga bakka bati ne bagana efamire ya gundi eyo nga yali eri bulungi nga yalinga gwe omusajja nga yaleka ebyobugagga n'abaana baazolowala kuba saagala kuba byakulabirako wano waliwo bitusobola okuwaako ebyokulabirako nti omuntu yali oba mukulu nnyo n'afa ne mali egenze esaanawo kati ng'omanya nti ye nga taata oba nga maama yakola omukisa ogwo gwe teyagusiga muki mu baana kati bw'amala okuvaawo abaana omukisa ne baba nga tebakyagulina ne baddayo wansi. Tukoze tutya mbadde nteesa ofuneyo nga wiiki nnamba okukola ku bantu bamikisa naddala bali musize bweru eyo nakati benkolako nze okuva ssaawa emu ey'ekiro mpaka ssaawa 12 ez'okumakya mba nsika bantu babweru kukola yensonga ki nateekawo nti okujjanjaba okwange kulina kubeerawo lwa Sande ng'obudde obusinga mbuwa abeeri abantu bawano basobola okukeerera Sande ne bajja ne mbajjanjaba n'abeekyama bajja olwokuna nenkola ki ne mbajjanjaba kuba abantu beeri abaayagala bwa connectinga nti Maama Fina obwongo bwonna buteeke ku ye oba okitegeera buteeke ku ye Maama Fina ondiko awunzika amaze kufuna kyayagala bw'aba tannakifuna bataseka bw'akifuna n'aseka nakyo Maama Fina gwe serebu wange okitegeera kati oba olina obbakolako yensonga kitukuumya erinnya omuntu sebo nnyo okukola obusawo emyaka 2 mwemeka nga nze Maama Fina mulimu abamu babeeramu mwaka gumu abawulira nga nze Maama sikyusangako kifeesi kyekyo buli kimu kyekyo sikyukangako tekiba kyangu olaba n'ekkanisa egwa n'ekkanisa egwa ne baga nti ekkanisa yawali ejja erina abantu tebakyaliwo Maama Fina sibeera ku TV ndi baneemujja mbajjanjabe maama nze ngamba omuntu tobeera ku Sb4 ng'otulaba Katonda wabakolera tolina kyona Maama Fina jangu nga Katonda alemereddwa Katonda wakolera fukamira omusabe akuwonye ennaku akuwonye obwavu akuwonye entala akuwonye abaana babeerera ke naawe obeerera ke hoteri kirumanga bwavu Sb4 lwali wagenzeko Dubai naye nkakasa ndowooza ebigambo ani byeyakuwanyeko wanye esirikire naye ate waliwo nange kankireke muno abakyabya obubi naye olimba Katonda baguddewo oluggi nga bakazi basajja bonna tuzungira omwo bonna muzungira omwo bakazi era bakulabya obubi kuba bamanyi nti byoleeso biwadde ani bannange n'ekirala kambagambe oli bw'abanga yenna nnyini musajja bw'abanga yenna nnyini musajja era ngamba mmwe abakyala abamanyi nti oyo bbaawo era ng'omanyi nti oyo mwami wo tokangibwanga lwano osigaze omwami wo mu ngalo bwewowaayo n'akuva mu ngalo ogenzi bwemanga nina omusajja wange nze nabagamba nti bwenkolamu bwendi mba mutadde nesuwa gaapu balabe bange kati ddala mu butuufu kati Sebunya muzezi mulungi nga bwemulaba olunaku ayinza okwanibwa nziba kunsaba enkya n'eggulo naye kati ani bwe yali azaalibwa bamuzaalira Sebunya ne Sebunya bamuzaalira ani kati mwe abakiraba obubi ababuukira etokota abakola ki nze naganja kulogera ani mpaka Yesu lwadda era mama kansooke nkwebaze by the way tasangika kansooke nkabaze okumpa omukisa gwe nakukwanjulira nti mami yampadde omukisa ngendeko naye nonzikiriza yanzikiriza nagenda n'omutawo nankolera shopping emwezi nina okugenderamu nowange nomwebaze okunzikiriza okutambula naawe daddi kamusajja kafukamira naye kanfukamire daddi kankwebaze okumpa omukisa mami okuntwalako Dubai taata webale nnyo mukwano kuba abantu abamu ani ebintu ebikaba byawulira byabadde bingi nnyo n'okwekengera kwali kungi nenangamba mwami wange genda Mama era nkusuubiza tuddayo ffenna Sb4 abawala baba bali banyirira tuyinda bo balozeti ba Jennifer bannanga ate oba katatenze nene ebbuba kayinange sandikiriza naye kati waliwo amaje
Rosette nga ne omuntu ne wampa Jessica Serefi no mufumbo muveeko teyanemesa olanga nga tuli ere ku Burj Khalifa mwa abakyala mulemere ku baba mwe muloge mu baloge tufune omukyala nga tugende mbatwale ku Saba tuli ku Burj Khalifa tugenda ku KFC atuma ebyokulya baba bakabituusa Rosette ono mufumbo omukyala nga nange nkimanyi mufumbo nekengera nga yesisa nnyo ne ngamba bali bafaani yasusa obwafaani era mbebaza abaana b'e Dubai bannange mwebale kwagala SB4 mwebale kunjagala mukono gwe mwandaze nekengera ne ngamba ye omukyala mukulu munnange ono enseka gyasekamu n'omwana ono tewalawe namutwala nga nabugisi mufungize ne mga mama tujja kuddamu tubagane eddawo ne munnange mikwano abantu tegera ku street kyokka bakulaze okwagala bane mwandaze okwagala mwandaze laavu era kasoke nebaze mikwano jagenda nasanze yabambereddewo kimu tewanganyiza kwebaka kimu by the way angambye akwebazizza nnyo kimu nakunoonyeza nanonyeza kimu muweyo kadoola nga kimu mulaba bambi namunonyeza kimu nnaakasente ku wano namunonyeza kuba walaze SB4 nze nandi mukoze ki kubajjukira twatuuka basebo ne banyabo nalina okujjanjaba abalwadde nga nina okusubula gomesi okiraba tuyina ennaku ntono nnyo okiraba tukomewo nga mu butuufu nanoonya Katonda ani ayinza okuntambuza lawogwa ku keemu kati olugendo lwaffe lwali tuli mu bimpimpi twatuuka ku kisaawe nga bategedde dda nti tujja nga bantegedde kwotero kimu nankubira najja n'amagye b'okisaawe gundi Dubai tuba tujjayo ebintu emigugu ng'abaana 50 nabo abakola ku kisaawe mama tutandise lyange limperewa nga ninga atembeye eddagala naye nga neyanziza nnyo kimba naye nga neyanziza nnyo yisima katogo buugi yisima ofunangayo omuntu ajje Uganda muntikira akatogo nkamisinga banange mwena abali mu nsi zeeyo nayo n'abali eyo nga muyitirako e Dubai bw'otuuka buuza yisima buugi katogo ogenda kulya akatogo k'omwana tata Jamaalu mwana afumba akatogo kali Asani waliwo waluwomba Asani Mr. Asani owa Mpombo restaurant oyo ye yaŋŋambya biru ya mami giveeko yonna ne wakolako bukoleze bwoti gobora ntwagala kulya ku juice gwe jangu nenga biru ujiveeko omutwalo gwa $1 ngukabira gwa kyewunyisa ngamanyi n'okunkubira kasimu waayo wafunye ka juice nga sinaba n'akawa taxi nekanitalo na wendi nze omwana oyo isima okuva etwatuuka kyokka abantu mmwe munjagadde omanyi okulya ne bakufumbira ebintu ng'olinga gatto biryangako mu bulamu bantu mmwe mwebale nnyo bannange mwebalire ddala mwenna abalwadde banga b'e Dubai abakyala mu nsonyi obutabamalaayo mwenna kuba sisobola bamalayo nkimanyi sisobola naye nga mbakolako n'essaawa zino amanya ge nazze nago ngakolako mwenna mujja kuteera njagala nnyo okulaba omuntu ng'alinnya ennyonyi okugenda eyo ennyonyi n'ogiganyulwamu era n'oseka ekikwetera okuseka kwegamba nti nguze ettaka lyange enzimbye ntegese ebintu byange n'okola nga kyokola okiraba nga ssente zaala mu ngalo nga ssente zinywera abantu banonye ssente zaala omanyi ssente oyizo zifuna nga bilioni 10 naye nga tezaala ngoyizo kibala nti omwaka guno nkutte milioni tugeze 3 naye nga bakubuuza nti osimbye muyembe nga tewali nga ssente tolina mukono gwaza ssente ogwo nagwo njagala nnyo mubeere n'omukono gwaza ssente era eddagala njaddi bakolera okubeera ng'oyambuka sikukka okubeera ng'okuzibwa ku mulimu sikukka byonna byonna nja bikola bwe mba nkyali mulamu kuba bwe ndifa ng'olagawa nze osuubira okufa owaayi fitina tulina nnyingi kasooka nebaze Mr. Michael Mukalazi ng'oyo ambassador wa Sb4 Media e Dubai kati gwe weebuuze yona gye twagenze kubusimanyanga wa gye nabulidde bayitabe batya Jomeira natuuseeyo ntya kati ye emirimu gye yakirozinze bwati n'aleeta emmotoka nagirekamu furutta nga tuula kati kanabaze mami wange amakanzu ge mwana byenkubye buli kimu naye nakatuuka nasooka mpa ssente nangamba genda shopping ate nze saagala muntu ampa nga neweesaweesa nze nyumirwa nnyo era nze n'abaana bange bano abakozi bange bakimanyi bwe mba siikuwe sikuwa era sigaba kwekaka bwe mba naakuwa nkuwa kati nga bwe naaswayize pi nswire mu yibula
kale nja kuzzaayo kati tofaayo tugende mami tweyanziza kuba omukisa ngulina siguno yakabya amaziga yakaba amaziga naye nga bambi abantu b'e Dubai nze emyaka ago amateeka g'e Dubai okubeera ne hotero n'olisivingiramu abantu abawera 5 olunaku tekikkirizibwa. Nawunyiza nange bange nakikubuuza. Tekikkirizibwa. Ekyo kyo mwagale mugaane. Naawe ndaba tekikkirizibwa. Okulisivinga abantu 5 ng'oli mu hotero buli lunaku naye ng'ate obambulula. Tekikkirizibwa kiri ku Maama Fina ogwo. Nawunyiza nti hotero 5 ku makya, n'osivinga 5 ekiro, n'osivinga 5 enkeera, n'osivinga 5 ekiro, ng'olisivinga banenga buli ejjaga nti oyagala Big Mama. Go up. Wakola erinnya mama. Waliwo oluzungu lweri. Yeah, hello, Big Mama. Yeah. Hey. Up. 4-5. Big Mama. Nga mine yanziza nnyo mikono njange yonna abandaza omukwano nga ndi eyo banenge neyanziza nnyo so bamenya bamalayo waliwo abantu teko ku sapa waliwo abantu teko ku lunch waliwo abampadde ku sente enkalu banange neyanziza nnyo ddagala nsigala mbakolako banange neyanziza nnyo mami sigamba naye nagambe kakulembere nkutwale naawe olambule walibeerawo chance endala eyokukulembera ngera bwotegedde eri nga tugenda kansibe mukisa kuno gwampadde kuba gwe gwasusa omunoni wange okulinnyako ennyonyi kuleme kufia kuleme kufa nga badde otunnyonnyolako mami neyanziza nnyo mukama akumpangalize amina Sb4 tugusa ensonga omusama wammwe embala yakyuse ntuna yakyuse naye si mu bubi nange ate n'okwasa omukazi alina omukisa singa noza sawa saani singa obandiwa soka ekyo nakyo kyogereko okimanyi nti abasajja bangi balina abakyala naye ng'okubonaabona kwabwe kubali kuva ku bakyala okimanyi nti abakyala bangi bafumbiddwa abasajja naye ng'okubonaabonako omusajja akulinako paati toyinza okuwasa omukazi ow'ebizibu n'otandikirawo okubonaabonako golooza kiva ku kino osanga omusajja nga yawasa omukazi ng'ekikazi kibi ne bafuna essente naye nga tukimugambirako ng'omukisa obugagga mu butambulira eri abantu nga obugagga bwo butambulira mu musajja ogwofunye oba mu mukazi ogwokoze eki kati omusajja ayinza okubeerawo ng'aga emirimu gyafa buli kimu nga talina amuloga n'omukazi n'abeeraga emirimu gy'onoyese nga talina amuloga jesi n'okubeerako n'omuntu olunaku olu nakuba ekisiraani kiri kye bayita mawunno ny'ozunga nakyo naye kati gwebaze Katonda okuwasa omukyala wo ng'alina omukisa era kyevula nnyumirwa nnyo omwami n'omukyala bakeera ku makya ne beeteesa ne bagana nayo manyi tewali wano tulinawo ekitali kituufu twekoleko ne beekolako pe yaabwe oba n'omukyala amanyi nti bbaawe ayinza obutabikkirizaamu ati si ne yeekolako omwami n'amukolako nga tategedde oba omwami n'akola ku mukyala we nga tategedde ne mutambulira ku leve emu omukisa ogwawamu ti omwami bw'agenda wano ayingiza ono bw'agenda wano ayingiza nembeera ku level n'abaana ne babeera nga bali mu mbeera ennungi era ku muso gwe wampadde ninaye batandise okunkontaktinga waliwo baagala okuntwalako UK mbalambuleko nga bo bayiridde okuteeka mu tiketi ne na buli kimu waliwo bangi abazanga Sb4 nafija tukyalireko eno buli ffe tugera tuteeka mu buli kimu era bangi tali yawala nnyo ate muyinza okundaba nga ate ngenzeeko ewalala omukisa bagumpadde genda annange Sb4 tugusa ensonga subscribe like sharing semanda Patrick akoze ku kamera yesemanda wamma mulabe neemula nana abazadde mbere serious nokera ku machano nzaro omwana n'omuntu masemanda agamenye embazi n'okugawanga bela bulungi weraba